nga banekaanekanye mu busuuti abakulu mu Nation Media Group Uganda nga bakulembeddwamu ssentebe w'olukiiko olutwala kampuni eno Samuel Ssejjaka batuuse Bulange Mengo. Bagenze butereevu mu kisenge ekiteesezebwamu era mu kaseera mpawo kaaga ne Katikkiro Charles Peter Mayiga n'atuuka. Susan Nsibirwa akulira Nation Media Group Uganda asoose kwanjulira Katikkiro kampuni ezikola NMG. Nation Media Group tulinamu Daily Monitor, tulinamu KFM ne Dembe FM, tulinamu NTV ne Spark TV, tulinamu The East African, tulinamu ne kampuni etambuza ebintu gye bayita Nation Couriers. Wano ssentebe wa NMG Samuel Ssejjaka asiimye Katikkiro olw'okuweereza Obuganda n'omutima gwe gwonna. Entebe eyo gy'otuddemu ng'omukulu Binaisa bwe yagamba eyokya, era bw'obanga tolina gye bayita thick skin tosobola kuweereza, naye nga obuweereza bwo tubusiima n'endowooza yo ey'okulaba nti tukulaakulanya Buganda ne Uganda okutwalira wamu tugisiima. Amwanjulidde Susan Nsibirwa ng'akulira NMG Uganda omujja era n'asuubiza enkolagana ennungamu wakati w'Obwakabaka ne NMG. This is part of our initiative as the fourth estate in trying to build a collaborative and constructive engagement with our partners and stakeholders. Naye ate ekirala okumwebaza naye kubanga mu biseera ebyasookera ddala bya Daily Monitor Oweekitiibwa Katikkiro yali akola nga naye awandiika mu lupapula, n'olwekyo tuzze nga twagala kulaba nti eno enkolagana gye tulina tugyongerayo ekwata leve endala kubanga awamu we tukwatira awamu tusobola okukulaakulana Uganda yaffe eno. Katikkiro Charles Peter Mayiga bano basiimye olw'okuwandiikanga amawulire agataliimu kyekubiira era agatuukiridde. Obwetengereze okusobola okuwa amawulire nga bwe mugafunye obutasavuwaza kiyitiridde ebintu ebitaliiwo ate tontutuusaako amawulire abantu bagategeeri bamanye ebigenda mu maaso mu nsi. Wabula asabye Nation Media Group ne bannamawulire bonna mu ggwanga bulijjo obutabuzibwabuzibwanga mirimu gyabwe bwe baba nga bakuganyulwamu. Ensi bw'etambula leero anaafunze ebyamawulire information communication technology ajja kuba y'okufuga ensi eno. N'olwekyo amawulire makulu nnyo ekyenkanidde awo. Yabazizza Nation Media Group Uganda ak'ensusso olw'okusoosowaza emisinde gya Ssaabasajja Kabaka era n'abasaba bulijjo okuteekanga ensonga z'Obwakabaka ku mwanjo. Nalabanga monitor ewandiika ku misinde mu bunabyalo kye nali sirabangako. Ffenna era nnyabo twasanyuka nnyo bwe wajja wano era twagala tunyweleze eddala enkolagana tuzimbe Uganda ffenna wamu. Oluvannyuma bamuwadde ekirabo eky'ekifaananyi kye. Yakakubye nga kalaga ebimu ku bintu by'okola nga bwe tugambye. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.